paka nasoma obudembe bwampeererako mpaka mu pifo nasoma nnyo nze gwolaba naye nga nzija n'entembeeya naye nga okunaaba pe teri kunaaba omufaliso gwe nafuna okufuka ku buliri nali sikyafuka ku buliri nali sikyafuka ku buliri naye we nagula omufaliso ndowooza n'omuyise ayita mu kkubo namuyita ayingireko mu nnyumba yange olw'omufaliso gwenguze nagula inchi 4 naye ng'oluggi lwange we mba ndugula ne kateni njiwanika ne lubeera luti kyenakola omufaliso nenguleetera ddala mu mulyango bwenti nengujja eri ku kisenge nenteeka mu mulyango kati nga bwe nnyingira ngwako kateni njiwanisa oluggi lwevudde nengwako nenneebaka buli omu alabe nti nenaki era abantu ababbi ebiseera ebyo nga baalinga bajjento basimaati ng'omubbi ow'ebiseera ebyo ng'ayina n'amaka agategeerekeka omuwala yayingira mu nnyumba n'atunula mu butuufu n'afuluma mwala eyo waalingangayo obulamu ate obuli beta mu mwala kubanga twasulangayo kigurupu nga waliyo life ettiimu gye musula nayo mu mwala nga musobola okunyumya obulungi naye nga twayinangayo abatukulira ate nga jjukira nti ebiseera ebyo n'ewaka nziruseeyo kati olwo nsulawa mu mwala nti nadduka ewaka ekyanziruse ewaka ekisooka nali nfuka nnyo ku buliri nga bwe nkwata omukono bwenti okugjawo akantu kamu nyigira muno obuntu obulala bumeka bubiri ekintu kye siryerabira mu butembeeyi kwe kuba nti lwe bankwata ne bantuusa Luzira ekiro ekyo waalingangawo ekinnya kye bayiwamu akawunga abasibe ke balya akalemye naye ng'ekinnya ekyo bwe mukituukako biri ebiwunga mulina bitakuza ngalo ne mubijjamu kye nalaba kiri ekiwunga tekimanyi mazzi gookya tekimanyi kiri ekintu kyokya naye ng'engalo ze zikolanga ebitiiyo era baabatwalanga nga ye punishment yokka etiisa abaana ogenda Luzira ng'olina kuyozaamu bwoti ye yabagobanga mu butembeeyi nga bw'ogenda bw'otyo yozaamu ngalo engalo zino zonna nga zijja boolo buno obw'ebyennyanja obuboolo ekitegeeza ebintu ebyo byadda bwe bakolera mu nkwawa abasuubuzi kubanga ebiseera ebyo twasasulanga layisinsi naye nga bw'oba tolina layisinsi abasajja abo bakukwata ne bakutwala ku City Hall bakutwalanga ku City Hall nga bakusiriza Luzira ngenda okukyuka nti ne bankuba jeeke mukunkuba jeeke bantwalanga omubbi w'enkoko ne simanya lwaki bankutte tebambuulira ne banteeka ku City Hall bwe banteeka ku City Hall saasulawo akawungeezi emmotoka n'etutwala Luzira Luzira yafuuka London abantu babeera bulungi ne babeerako nebwerwawo abasibe ne bakola ki luli tewaabanga kufuluma bwobweru nga mufuluma mugenda kulima n'ebiwunga tebikyaliyo bali mu good life bazanya emipiira bazanya ensero baluka basiba enviiri kati Luzira yafuuka London twabeeranga ku street nga tulina bibokisi babisalangamu bwebeti ne tugiyita chat ng'okwata chat kansobwejja okkirira mu mwala abatuuliriza abafa abalungi abateri media anti olwaleero leero tuzze n'omukulu chairman Richard Vega omusajja yatandika obutembeeyi mu katale waneeno mu kibuga makkati akatale kemumanyi mwenna akasimatike baza leero bwetuli era nga tulina omwami ono leero twagala tunyumemuko naye emboozi y'akatale okukulembeza busanza atya atunyumiza byonna okusemberezebwa biki byayagala abantu abakutte atya okubajja ku kkubo kuba omutembeeyi si kyangu kuva ku kkubo najja abeere ku katale atuule ekintu ekyo si kiri okubeera ekizibu era banna omwami ono kamubawa abeeyambirire ebitiibwa byo byonna abibabuulire ababuulire obukulembeze buno abusisinkanya atya Manya Lubega Richard, Chairman, Federation of Kampala Hawkers and Vendors Uganda.
omulimu guno tegubadde mwangu okusinziira we gwatandikira. Nze gwe mulaba engeri gye natandikamu obutembeeyi buno nabutandika mu 1993 nga ndi mu P3. So wentandikira emirimu gino egy'obutembeeyi. By then nali muto nnyo nga bwensoma bwenkola emirimu gino. Saawa eno oyinza okundaba nga nina ofiisi mwentuula erabikako n'olowooza ebitiibwa by'ezzeggulo naye nga byajja nabikolerera. Ebitiibwa wakolerera bikolerera tewabigwamu bwo? Sagwamu bigwe nti nafuna bifune. Wabitandika oli mu P3? Nabitandika ndi mu kyakusatu nentandika obutembeeyi. Nojja nga obigoberera paka wootuukire? Nenzijja nga nnemerako naye ebintu byonna kuba kulemerako. Naye buli lw'olibeeraawo ng'oyagala bya kivandulo nfunirewo olw'okuba gundi ali bulungi, gundi agule afuga emmotoka, gundi azimbye ekizimbe, nange kantandikiraawo kiba kitegeeza ogenda kubba. Oba otuuse okubba. Kati kyembuuza ebintu bino bangi bali eyo nga babyegomba kuba ogaye bakolerera bikolerere. Wabitandika oli mu P3. We watuukaawo mu P3 n'olaba nga weetaaga okubeera kino ky'oli? Bayita we natandika ebintu bino ng'asaaga kubanga taata wange yali mutembeeyi, maama wange yali mutembeeyi, baganda bange bonna babadde batembeeyi. Naye engeri gye ntandisemu ebintu bino nze sibeerangako mu good life. Kyova olaba nti nakolanga obutembeeyi nga bwefuna ka school fees bwe neesasulira mpaka nasoma. Obutembeeyi bwampeererako mpaka mu P4. Nasoma nnyo nze gwolaba mpaka mu P4 ng'olina basaponsa nga neeweerera nga ebiseera ebyo natandika ntunda ekizigo kye bayitanga body lotion nga nkitundirawo ku mwala ku Nakivubaawo ku street eyo. Bino bimulaba bihaamu bipya kubanga wali awali mukwano walingangawo kibaati nga tufukamu nga tufuka mu bibaati omwo. Biseera ebyo wabeerangawo babbaasi z'Abaganda sort of UTC. Babbaasi z'Abaganda zaali wali ku gundi nga no ye UTC. So walingangawo ne katotaawe ebiseera ebyo. So nga tukoleraawo mu mwala wana awali ekisaawe, awali Kamajestic, awali ekisaawe kya Haamu, awali amaduuka ga Haamu nga waliwo akatoogo nga waliwo ne katoyireti awo nga wetuwumulira kanso bwe tutwala emisinde nga twekeekaawo. Ebiseera ebyo bagiyitanga City Council. Kati soko olindeko obutembeeyi nga tembuliiko nti nno katale nga kati bino byendaba nga olina beera n'akaguguuko. Twabeeranga ku street nga tulina bibokisi babisalanga mu bwebeti ne tugiyita chat. Ng'okwata chat kanso bwejja okkirira mu mwala misinde ng'omwalo ogwo gwe guyitamu bino ebintu bino abantu be bakola mu kibuga ebikulukutira mu mwala naye ng'obiyimiriramu bwoti ne kyatiyo ebiseera ebyo. So yengeri gye twatandikamu bwe tutyo naye ng'abantu be twatandika nabo bonna weebali abasinga bafudde naye abamu ntera obbalabako ate n'abamu abasinga kati bali mu katale wano. Twalinamu abo bakasagga kasagga y'omu ku baafuna ebitiibwa eno ewa Ssaabasajja yakolera ebyobulamu. Kasagga akati yakolerawo Kasagga ali ku katale kafaako Kaleerwe yatundira engatto. Tulinawo omulala Mutoolo ali awo wansi. Bano abaana boolabye mu security Shawulini, Ronald baani abo be baana be twatandika naba nga tukola obutembe. Kati bakaddiye essaawa eno balina envi. Kati awo nojja n'ofunawoko ku connections eziconnectinga ku bino by'olimu kati. Kutandika ebintu bino tekwali kwangu kubanga bwe nva mu biseera ebyo nensooka mpummulamu nenzira mu kusala enviiri ate bwe ntembeeya ate bwe ŋŋenda mu bidongo okuyimba kigano naliko mu Jambo Stars naliko mu Simba Ngoma kigamba no nali muyimbi. Wali muyimbi nga nnyimba ng'oyimba kikaki ng'omayiminga z'abantu obanga nawe ebiseera manye ebintu ebibeera mu bandi yonna tokuba nnyimba zizo. Oyimba n'olwa munno n'oyimbako ne ku luyimba lwa Kamanzi n'oyimbako ku luyimba lwa Niso. Yengeri gye twatandikamu ebiseera ebyo. Tusaba otunnyonnyole obutembeeyi buno
gwali mwaka ki ogwo gwe wabutandikira mukuba otugambye wabutandika P3 gwali mwaka ki ogwo? Kyenyinza okujjukirako yali 93. 93 wentandikira ebintu bino biyingiramu. Mwaka nga gwaddu. Ebyobutembe ndowooza mmwe mwali ndowooza mwakazaalibwa. Nali sinnazaalibwa. Weebale nnyo. So mwali mukyali bato kubanga nange nali muvubuka nnyo ng'ebiseera ebyo nyambala na kipale kimpi. Kubanga nzijukira ku mulembe ogwo twalina omukulu gwe bayitanga Yiga. Nga yakulembera. Nga ye mmeeya w'ekibuga Kampala. Nga bamuyita Yiga. Yigaani. Yali Yiga ndyerabidde naye abasinga okukimanya nti mmeeya yaliko yali Yiga. So twali ebiseera ebyo ebiseera ebyo bagiyitanga KCC. Yakavaawo bagiyitanga KCC. Lyerinnya nakati lye tukyawulira. Kati bateekako KCC bayongerako Kampala City Council. Ebiseera ebyo ate ebiseera ebyo bwe mba nzijukidde bulungi nti abasajja abaakolanga mu KCC bayambalanga ekyambalo kyalinga kya green, kyalinga kya yellow. Yabanga yellow. Nga yellow plain temuli kikubo kyonna. Nga temuli kikubo kyonna. Naye nga abasajja abo baali b'amaanyi kubanga ebiseera ebyo yali ekola. Nga bakola biki? Kukwata abantu, kukwatisa mateeka. Okusanga nga wookolera nga toyina pamiti nga tokkiriziddwa nga bakukwata. Kyogamba KCC eyo byekola nakakati byekyakola. So KCC eyo ey'ebiseera ebyo yali omulimu gwekola gwa kutereeza batembeeyi abasuubuzi kubanga ebiseera ebyo twasasulanga license naye nga bw'oba tolina license abasajja abo bakukwata ne bakutwala ku City Hall. Bakutwalanga ku City Hall nga bakusiriza luzira. Ekyewuunyisa nze nali naakajja nga naakamala ennaku 2 mu butembeeyi. Mba nkutte bodeloshoni wange ekizigo kubanga nagendanga n'ensuubulayo ebizigo bimeka 3 kwota nga mbijjayo ku nnusu 100 kubanga ekizigo nakitundanga nnusu mmeka 5 kibodeloshoni kati nga nzijjayo kwota ku nnusu 100 mu bimeka mu 2 mba naakakwata nakola olwasooka nembeera boss nengenda nenywako ku mata batundangako amata awo ku street n'akagaati kubanga ekikopo ky'amata kyalinganga kya nnusu 10 n'akagaati ngoba kali kwata kati olunaku olulala nenzijja musajja wattu era nkolenga jjo nenkwata bulungi ekizigo kyange ngenda okulaba be nali nabo nga badduse nebuuza baddukira ki babadde ki ngenda okukyuka nti ne bankuba jeeke mukunkuba jeeke bantwalanga omubbi w'enkoko nesimanya lwaki bankutte tebambuulira ne banteeka ku City Hall. Bwe banteeka ku City Hall saasula wakawungeze emmotoka netutwala eruzira. Abatembeeyi ffenna be baakwata n'abalala be nasangayo twasibira luzira. Ekintu kye siryerabira mu butembeeyi kwe kuba nti lwe bankwata ne bantuusa eruzira ekiro ekyo waalingangawo ekinnya kye bayiwamu akawunga abasibe ke balya akalemye naye ng'ekinnya ekyo bwe mukituukako biri ebiwunga mulina bitakuza ngalo ne mubijjamu. Kye nalaba kiri ekiwunga tekimanyi mazzi gookya tekimanyi kiri ekintu kyokya naye ng'engalo ze zikolanga ebitiiyo era baabatwalanga nga ye punishment yokka etiisa abaana ogenda eruzira ng'olina kuyozaamu bwoti ye yabagobanga mu butembeeyi nga bw'ogenda bw'otyo yozaamu ngalo engalo zino zonna nga zijja ate ng'olina okubuyolamu ate olina okulinnyamu n'ebigere ne bijja. Ye fatiiki eyabeeranga eruzira ebiseera ebyo era abatembeeyi b'ebiseera ebyo baabonaabonanga nnyo. Bw'omala okukijjamu woodi ne bakutwala mu woodi era bwe natuuka mu woodi abakulu bansiikisa capati ze ziriwa twaddiranga waliwo ekiseminti kiraafuraafu ng'ogenda n'oyisaako engalo bwoti ng'akanda capati n'omala n'okuba bwoti n'engalo n'okyusa nga tekuli muliro
seminti buseminti olwosiika chapati ne chapati nga teriiwo wabula ogeresa efujjo naye nga bw'okubawo empola bw'oti eyo tebagibala babala nga basibe mulimu 6 bonna bagenda kulya chapati ezezi kati olina okusiika chapati 10 mwago naye nga teriiwo wabula okola bukozi bwoti n'okuba pa eyemu yafande ya arapyowa odi so ebintu bye twalaba mu butembeeyi nga tutandika ate ab'ennaku zino tebabirabye ffe twabonaabona n'otuuka baatulimisanga nze lumu siryerabira nalima layini z'ebikata zaali nnya ze bampa nenzivuga n'amaanyi engeri gye nalimu ekyalo ndi luzira nenzirima n'amaanyi ne wabawo muzeeyi yali anninaanye muzeeyi n'asemba emabega ne bamuleeta ku layini yange nze nenzira ku za muzeeyi bwe baakuba abaagala ottoloka abasembye emabega basookera ku nze naye ng'ate neeri bwe baakuba abaagala ottoloka abayiseemu ennyera basookera ku nze ne bankuba ne bamala ne banziza ku yemabega ate abasembye baagala ttoloka era ne banswanyula nga nagenda otuuka mu wodi nga n'okutuula sisobola era n'emmere nagirya neebakiza lubuto ng'obugulungize nti so bwebwe obutembeyi bwe twatandika mu 1993 bye twalwanirira bino bye tulimu tetubifunye kati twabirwanirira era kyemmanyi Katonda talyanguzi yalaba okukaaba kwaffe n'amaziga gaffe n'okutuba rekodi gyeri mu ggulu ebitabo gyebiri vidiyo zikwata ziraga kyova olaba oli ayinza okulowooza nti Lubega atudde awo alya bulungi anywa bulungi naye nga tamanyi gy'oyisa omusingi wasima mukakkale so yeye embeera y'obutembeeyi mu mbeera bwekyo kyembuuza eruziraawo bwe baakutwala bakute ku siteholo tewabangawo nti ono mutembeeyi tumumanyi katulabe bamututtewa ali atya tewabangawo kakiikaawo ka bulondoolo bagwayi tonna bakayingiramu ako ebiseera ebyo tetwayina balondoozi nga bakutwala bwomu nga bwe bakutwala ne bakuteeka mu kkomera abayinza okulwanako be bano be wabeeranga nabo ababiri oba abooluganda bwe bajjanga ne balwanalwanako basobole okujjayo so tetwayina balwanirizi tetwayina ki ng'ogenda nga bwe bakukwata basooka kusindika luzira weeks mmeka weeks 2 then after 2 weeks n'okola ki n'olyoka okomawo n'oyingira kooti awo osangira munno aba baalinga naawe ne bajja ne bakuwolereza ne bakuyimirira n'ovaayo oba oli awo n'oddayo so yembeere gye twabeeramu nze natuuka eruzira ennaku zino nga ngenze kulaba waliwo omuntu gwe baali basibye luzira yafuuka London abantu babeera bulungi ne babeerako nebwerwawo abasibe ne bakola ki luli tewaabanga kufuluma bwobweru nga mufuluma mugenda kulima n'ebiwunga tebikyaliyo bali mu good life bazanya emipiira bazanya ensero baluka basiba enviiri kati luzira yafuuka London ekitaaliyo ku mulembe gwaffe nga tutandika obutembeeyi mwe bakwatanga weka kati mu kaseera ako toyina akakulwanirira oli awo oli mu mbeera bwetyo bakuba osena biwungu osiika capati wavaayo otya kati enva y'eruzira kyekiri kyenkugambye nti bwe ntuukayo namalayo weeks 2 ne banziza mu kooti bwe banziza mu kooti ne mbaako n'omuntu ampolereza si muntu nti looya bano abaana abaakolanga obutembeeyi nasangawo 3 nga kuliko ne muganda wange omundi naye wano bamuyita Shauliini kati musirikale wange bayideni be baalinga abakulu ebiseera ebyo nga be bankozesa ng'abeera ne muganda wange Shauliini kati ye yajja ne muganda wange ne bayimirira ku kooti ndowooza nga baalamye edda omulamuzi biki nze mba ndi awo nga ndaba bantadde kumbe baawaddeyo akasente era ebiseera ebyo emitwalo 4 gyalinga mingi ye baawaayo okulaba nti nkomawo ku street kyewuunyisa nali naakadda nga naakamala ennaku 3 era bali lwe baddamu okukwata bankwata era nasibira luzira nemalayo after 2 weeks ne bandeeta mu kooti ne biremerera ne banzizaayo kolo tewayambibwa saayambibwa olulala
mukulu wange era yeyenonyamu akasente kolo ne baneyimirira nenvaayo eruzira nasibwayo emirundi ng'ena nga siiga simanyi byakudduka ebintu nagweyindi nga ngwamu bigwe so yengeri gye navangamu eruzira sigamba nti twalina balooya saawa eno tuyinza okuba tulinako obuweerero nti bebakukwata bakuzunza n'omala n'owaayo kyowadde ne bakuta naye ab'edda olwakukwatanga tebyalingangawo byanguzi era tulina omwami bamuyita balaza atuulaawo ku division balaza be abasajja abaalinga ab'amaanyi omulala bamuyitanga Tyson omulala Haji nga tebalyanguzi naye saawa eno KCCA y'ennaku zino aba law enforcement officers bo kasita akukwata n'omunyiga ekyetaano ng'akuteerawo ng'ozzaawo wali ebintu byo ng'ayimirira ne wali ng'akola ki ng'akutunuulira ng'okola kubanga omuwaayo ki ebyennaku zino ekibuga kyatundatundibwa mu butundutundu bantu basolooza kasente wabula tebakyakola mirimu gya ggwanga nga gye baakolanga egyedda ab'edda baalinga bakozi kyova olaba nti ne bwe baleeta executive director kuba by then yiga yalinga meeya meeya ye yalinga atwala ekibuga kati wano baakyusaamu ne bateekako authority capital authority ne bateekawo executive director mu authority eyo tewaalingangawo na minisita wa Kampala ebiseera ebyo meeya nga yalamula nga ye byonna naye kati saawa eno simanyi na mulimu gwakola meeya so byengeri gye twatambuzangamu obutembeeyi ebiseera ebyo kakati bw'ova mu kkomera oze ku siiyo ozeeyo neera okukola awo oyizeemu ebiseera ebyo tetwalinganga kuyigamu kubanga nkwata ontwala eruziro oluvaayo nkoma wennatandikira oba wennakoma wentandikira kyova olaba olwavangayo ne tudda ng'oyo kasagga gw'olaba nga yampa emmaali oluva mu kkomera nga mpa emmaali mutundire kati olwo ng'otunda biki kuba luli twasemba ng'otunda bizigo kati olwo bizigo nakomangawo kasagga yalinga atunda sweets gwe bayitanga Hawaii sweets ne tubaako n'omulala bamuyitanga Manchies biscuit kati nga ntandika okutunda Manchies biscuit ku streets ne Hawaii sweets nga bwe nabalabanga nga oluusi binkuttemu nnyo kansa etaamuuse nga ntandika bitambuza muki mu masomero eyo nakasubi nankulabye nga nkwata bokisi zange bbiri nga nziteeka ku mutwe otambuza mutwe tusibya boda ezo kibanange oba boda ezo zaaliwa kubanga ebiseera ebyo boda ezo nga nalinga siziramu nga nteeka ku mutwe ebokisi byange ebyo olwo tuli mu mwaka kyogwo omwaka eyo ndowooza oba yalinga 95 awo nga nteeka bokisi yange ku mutwe nengenda ekasubi nengenda namuŋŋoona nengenda yenabulagala wuuyo kabalagala wuuyo namutwe nakigere nenkola nenkomyawo akasente k'omugagga bwe nkakomyawo nampaako ate wewunyava ebutembeebwa ebiseera ebyo tebaalinga babbi mwattu nga bw'omuwa emmaali n'akola sente zonna zaakoze azizza buzza nga yasiibye nanjala ebyennaku zino bino byayingiramu obumafiya obubanda naye luli omutembeeyi w'ennaku ziri ate yalinga muyonjo ng'ayambala abatembeeyi baayambala ng'empala empya yasooka ojjambala engatta empya yasooka ojjambala ekitakyaliwo ebiseera bino osanga omutembeeyi ng'ayambadde niigiina tetutunulidde nnyo ssente anti bwe buzibu era kyambala ate bajja kumpaamu ezisinga anti kati bwe buzibu bwe tulina nti buno tebukyali butembeeyi wabula kyafuuka kiddukiro ky'aboonoonyi ab'edda baali nga batembeeyi nga bakola ssente ab'edda basasulanga layisensi bayambangako ku gavumenti ekitakyaliwo ennaku zino kati mu butembeeyi obwo ssente ezo ze walinga okola walina famire oba wali bwomu ebiseera ebyo nga bwe nkugaye nali mwana muto omuntu asoma ekyokubiri nga yeewerera agenda mu kyakusatu wakolanga school fees nakolanga busente bwange ka school fees n'okulya kubanga ebiseera ebyo twalinangawo bwe bayitanga bunnamungodi obwokulya obwo oburice bo babuyitanga burice bo mu luzungu naye nga tubuyita bunnamungodi nga obuntu obwo nga bw'okalya ebiseera byaffe eyo nga bw'okafuna bw'okalya oba bwawuuma bwalinganga ki oba ebiseera zino ŋŋambe ki
nga bwe tukolerera n'obuboolo buno obw'ebyennyanja obuboolo ekitegeeza ebintu ebyo byadda bwe bakolera mu nkwawa obwo bwennyanja kati nga tukolerera buntu obwo school fees n'obwo obunnamungodi n'obwo obw'omunkwawa obwo nga bwe tubeeramu okulya kati nga bwenva eno ŋŋendako mu kyalo kuba bwali nga mu kyalo eyo nga bulungi kati nga ŋŋenda ku mudaala nengula obuntu bwange obwo sente zenkoze Kampala mu butembe ennaku nkulu oba lunaku lwa Sande neŋŋenda ku mudaala nga kamu kalinga buba ka5 kati nga bwe nkwata omukono bwenti okugjawo akantu kamu nyigira muno obuntu obulala bumeka bubiri so ngeri gye twakolangamu sente ezo zabanga zakunyumirwa na kwewererako ne okulya muwogo ku ssomero kakati walinga obeerawa okola ebyo byonna wasinziriranga wa ebiseera ebyo nasulanga Kibuli awo muzeeyi wange yalinawo amaka nga nva waka nga sipangisa kubanga kyemmanyi obulungi nti saalinnyako mmotoka kuva mu Kibuli kujja mu ttawuni twatambuzanga kigere kinnya na mpindi so nabeeranga Kibuli mutajaaza awo nga wenva nenzija okukola emirimu gyange ne mukulu wange ne Shawulini oyo nawe yabeeranga naye ng'apiikinga mukulu wange ne bajja n'okuddayo nze nagendanga nziruka nga bo batambula supiidi so twasinziranga tuva Kibuli era bwe nava mu kutunda buswitisi obwo bwe ntyo neŋŋenda nenzira ku Nomi ebiseera ebyo Nomi wadda nentandika okutunda Nomi oyo naye ng'era bankozesa saayina sente zisobola kumugjayo nga bwe nkugambye nti twabeeranga mu makomera bw'oba togenze mu kkomera bakukutte so bwe batyo okulaba nti obeezaawo obulamu bwe mbeera mu Nomi nentunda Nomi bwe nava mu Nomi nentandika okutunda buno bwe bayitanga bu secret books bu secrets obutabo obwo baabukolanga Basematimba oyo yasinga buleeta secret ne tubutunda ku makubo ne success card zaali zakajja ebiseera ebyo nalabira Valentine we yatandika okujja olunaku Valentine lwe yatandika nali mu kibuga ku mini price Valentine neyingira ffe twatandika okutunda obumuli obwo nga mwabakozi ba sente be batenda naye nga tukolera abagagga ffe nga tetusobola kweyiyiza kukola era mu biseera ebyo bwe manzijjukidde bulungi okwekalakaasa okwasooka okw'amaduuka naliwo ne bagamba abasuubuzi ndowooza emisolo gyalinga gyekanami era naliwo nga mbiraba ndowooza yali 1995 okwekalakaasa okwasooka 1995 nga beekalakaasiza musolo era naliwo nga mbiraba bulungi naye nga ndi mu kibuga nkola so awo twakolawo ko ku kasente nga bano beekalakaasa bwentyo neŋŋenda nga ntambuza obutembeeyi nentunda amakufulu ago nakozesebwanga omwami bamuyita jjajja site kati awo wonna ng'okozesebwa bukozesebwa bwe teweekozesa oyo yali kuhaamu oyo yali boosi wange yampaako amakufulu nentunda oyo jjajja site akulira ababanda ali kuhaamu so yembeera gye ntambuzaamu obutembeeyi bwange bwentyo nga bwenvaawo bwengenda mu masaluuni okusala ku nviiri bwentyo kati ate kyeyanyina ekibooziboozi kyennawulira nti ogenda okukulaba awanene wooli tewabeerako awo era ku gundi oba awo kumwala ng'otunda ngoyi okundaba nga ndi wano omwala gwa Nakivubo ogwo nga bwe ngambye kuhaamu nakolerawo we natandikira mu 1993 ogamba wabeerawo n'obeerawo mpaka nakolera awo nenkola ne mukulu wange yaliwo ne baganda bange abalala nga wenkolera era bwe navaawo nenzira wali mukajja nga ku paaka nga ku poliisi paaka empya enkadde nentandika otunda engatto z'abakyala olwo ŋŋenda nkula nva mu leve eya Nomi ey'okunkozesa
nintandika otunda engatto naye era nasigala nkozesebwa nga ntunda za mukulu wange nga nze simanyi kwesuubulira maali era olunaku lwe nabeerako ne maali eyange nawulira nga ali mu ggulu. Kati ojja otya okutandika ofuna emaali eyo ove mu kukozesebwa? Kati okuva mu kukozesebwa olwo nga bwe nkugambye nti nagendako mu masaluuni ne nkolakolayo obusente bwe nkozeekozeeyo ne bino bye nagendanga okuyimba mu Jambo Stars, mu Simba Ngoma. Akasente ke nafunayo nenzija ngenda e Nabugabo nensuubula ku ngatto. Nasuubula peya zange zaali 6. Peya 6 ez'engatto kubanga buli peya twagitundanga nusu 13,000 mu 5 naye nga peya evaayo 10,000. Kati lwe nasuubulayo obugatto bwange obwo lwe nalaba nti nange nina bizinesi mu Kampala nga sikozesebwa. Peya zo 6. Peya 6. Twali mwaka ki? Nyinza okukkiriza goyinza okuba nti yali 9 Olwo tusenvu tetugenda twambuka. 9 9 Ngero okyasoma? Okusoma nakoma mu P4 ebyokusoma nga nabivaako dda. Ate nga jjukira nti ebiseera ebyo n'ewaka nziruseeyo kati olwo nsula wa mu mwala. Ng'ate kyekikuddisa ewaka? Nti nadduka ewaka. Ekyanziruse ewaka ekisooka nali nfuka nnyo ku buliri. Nga ndi musajja mukulu nkola naye nga nfuka ku buliri nga nsula mu ddiiro. Kati natuukanga nvudde ku mulimu nkooye okutembeeya ne ntuula bwe ndi mu ntebe za mukulu wange. Bwe natuulanga bwe nti ngenda okudda nti nga nfuseewo. So ebiseera ebyo byebintu ebimwe byasinga okungoba ewaka nga mpitiriza nnyo okuswala nga ne ddaddi wange bw'abazze ne Kampala kubanga yatulekera ennyumba z'abapangisa n'atulekerawo ennyumba mwe tusula. Naye nga mukulu wange yayina se ye boosi yayina ekitanda nze sisulangako ku kitanda era nagwanga wansi awo nampa ekisuuka ne neebikka n'engwawo naye era nagendanga ozuukuka nga byenkoze byebyo. Kati n'okoowa okuswala? Nenkoowa okuswala nenva ewaka era ekyanzija ewaka nabba engoye ze neŋŋenda nzambala. Kati bwe yajja n'ayomba n'ansibira wabweru. Awo we nadduka nenzireka Balagala waalingangawo obudaala bwe basiikiramu ebyennyanja mwe nagenda n'engwa kuba nanoonya we neebaka ne wambula nendaba ensi nga ndi muto naye nga ndaba ndekeddwawo. Naye nga wali olekebbwawo bagwe wali okyeteddeko? Anti nabba engoye nakwata engoye z'omukulu nenzambala. Yali akunenyako okunenya n'omala n'okomawo? Nemala bwe nakomawo enkeerera nga wasibe ne luli nenkomawo nga wasibe. Nenziruka bwe nva ku mudaala nenyingira emyala. Notandika sula wansi mwala? Nintandika okusulanga wansi mu mwala. Kyeyo waliyo obulamu kyeyo mwala? Mwala eyo waalingangayo obulamu ate obuli beta. Mu mwala? Mu mwala kubanga twasulangayo kigurupu nga waliyo life ettiimu ye musula nayo mu mwala nga musobola okunyumya obulungi. Naye nga twayinangayo abatukulira nga bw'oba ogenze n'otembeeya n'okola akasente kokoze bw'okaleeta eno olina okuwaako babboosa bakukkiriza okusulawa mu mwala. Nako mwagusasulira? Naye nga oyagala olaba obuzibu bwe buva enkuba etonye kubanga omwala gwabimbanga bwe guti ne gumalayo. Ne bino ebituli mwe twayingiranga bino bye baakola ebinene okusulamu ne bikola ki? Ne biziba. Bwe byaleetanga amazzi ne bijjula so ne tulyoka tufubutukamu olwo ne tusala ne tudda eno ku kibaati awe wa mukwano woolaba we yazimba ng'olwo waliwo ebibaasa ebyali ebikadde ebifudde ng'ate tudda mu bibaasa omwo naye nga tebakukkiriza naye ng'olw'enkuba bakusonyiwa n'okola ki? Neweebaka n'osulamu. So yeyengeri obutembeeyi bwaffe gye twabutambuza. Era ne mukusula mwala ng'ojja n'otembeeya? Naye nga nzija n'entembeeya naye nga okunaaba pe teri kunaaba. Kyeya life y'oku street eyo ogimanyi? 100% kubanga mwenkulidde. Mbadde mmanyi nti mmwe mukuzibwa muteekateekebwa okubeera kino kyoli. Batukuza batuteekateeka naye nga bw'omanyi abaana beewunza. Bw'oyingira mu kibuga muno mulimu omuzimu ogukufuula nti gwe oli wa njawulo oli w'amaanyi oli kirala nnyo
okitegeera so otandika okweraba obulala so kyova olaba nti bwe twadde ate mu myala ne tubeera bakabejja mu mwalo eyo ab'ennaku zino banyakula obusimu babba ku ssente mwe temwabbangayo ku ssente ebiseera ebyo abaana abaasolanga mu mwala baalinga bannaku nga balina ennaku yaabwe saabalabayo muntu mubbi kubanga tewaalingangayo kunyakula wabula nga bw'ova ku street nga tolina wakusula ufuna abakubudaabuda ne bakulaga we basula tewaalingangawo era abantu ababbi ebiseera ebyo nga baalinga bajjento basimaati nga omubbi ow'ebiseera ebyo ng'ayina n'amaka agategerekeka twalinawo omugenzi Faruku Katonda amusaasire waliwo Wahabu mulabako muno mukwano gwange baalinga balina amaka nga bambala bulungi abo be baalinga ababbi abali smart n'abamu nawulirako babakubirako entebe eyo nga bayina n'emmundu tewalingangayo mubbi nti ali awo fake fe ababbi betwalabanga ebiseera ebyo baalinga bammundu baalinga babbi ababba smart baalinga bano abakuba chain n'akusika mu chain n'agenda n'agitunda obukadde so be bantu abo eyo eŋŋombo y'empeke ebiseera ebisinga olaba zino chains ezo za gold nyinza okuba nga ze ŋŋombo ze nawuliranga mu babbi abo ab'amaanyi so ekigambo mpeke kyakozesanga ebintu bingi kubanga n'essasi era baaliyitanga mpeke nti oli kyalingangamu ebintu bingi echaini ezo era nazo baziyitanga mpeke so ebintu bingi ebyalinga mu kigambo ekyo buli omu alina engeri gyakiyintapuletingamu naye ffe bwe bulamu bwe twatambuliramu mu mwala abaana abaalinga abato tebaalinga babbi kati mu mwala eyo sente zammwe ze mwalinga mukoze era nga tewabaawo n'omu akusokoola nti wakwatanga akasente ko n'okeeripa mu kapajama twalinanga bupajama obutugga ng'okakwata n'okateeka wa n'okalipa eri munda akasente ko ne weebaka nti oli ne wajja okusokoola oba okola ki era tewaliwo omuntu yajjanga kusokoola munne era weebakanga nga wano waliwo kakyaliiko nekano kakyaliiko nekano kakyaliiko nekano kakyaliiko ne mwebakaawo okuva mu mwala nagendanga neezimba mpola 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 era okuva mu mwala bwe nafuna akasente kange naddukira Gaba sadda waka nengenda mpangisa akayumba eGava ng'agenda ku Keke Beach akayumba ako nakapangisa baali bakapangisa ndowooza omutwalo gumu buli mwezi nga kaliraanye beach buli mwezi mwaka kyoko mwaka ndowooza awo nali mu 9 nali mu 1999 awo tujja okuyingira 10 ng'olina myaka nali nkuzeekuzeemu nyinza okubeera nalinga mu myaka 10 zokuba gyalinga oba 16 oba 17 we watyo ebiseera ebyo 17 gyali teginnawera kati akayumba gyali giweze 17 ndowooza 18 awo we watyo so olwo ŋŋenze enkulaakula naye era sitiru ŋŋenda mu nnyumba yange eyo nga nkyafuka ku buliri awo wonna ewadduka ewaka odduseyo okuswala omwala nsulawo mu mwala era nga nfukamu kati opangisa ennyumba era ogifukemu mpangisa ennyumba naye era ennyumba ngenda ogipangisa eGava nga ntandise okendeezaako nga bwe mpulira ndoota nfuka mu mwala nga ngolokoka ngenda okugira nti kati mu mwala otugaye tewalingayo kunaaba ate ng'ofuka ku buliri kati wakikola ng'otya ati kyenkugambye kiri nti ebiseera ebyo paaka yaddi eyo etandika njiraba paaka yaddi etandiikiriza njiraba kati twalinangawo we tugenda awo mu wino n'ofuna ekipale kya 1000, 1500, 2000 ng'okyusa ebiseera ebyo saali munaabi mulungi naye ng'era nfunamu akadde ne ngenda nkola ki
nenaaba ne ttiimu endala okunaaba kyali kizibu naye era nafunangamu akadde neŋŋenda naabako bwemala okunaabako ate era nenkyusa oluusi nesikyusa nensigala muzembaddemu naye akawoowo kali omusana olwayakanga ne kasiikuuka omusulo ate ng'onongoba otya ffenna era twalinga bayaaya batoto ba street naye nga banneewala olumu so nagenda ntegeera ŋŋenda nkula olwo mpangisiza akayumba nguzeeyo era nzijukira lwe nasooka akantu ke nasookera ddala okugula zaali mmeeza nagula emmeeza n'obumeeza bubiri bwe ngula ebintu ebyo ntandika obulamu nengulayo akabaafu nengulayo akadomola so bwentyo bwentandika okwezimba kati sooka olindeko wasooka ku mmeeza n'ogula akadomola n'ogula ebbaafu ng'osulawo naddira walingangawo bino ebiveera ebiddugavu nga kyenayala mu nnyumba bwenti nga bwenzijangwa ku kiveera kyange ekyo neneebaka nga tebikunyiga ate byalinga era binyiga naye nga sirina kyakukola kubanga nali sisobola kugula mufaliso badde manyi nti zino sente z'akadomola n'ebbaafu n'akameeza zisobola okugula omufaliso omufaliso ebiseera ebyo gwalinga gwa bbeeyi nga tegugulikako era bwe nagula ekiveera ekyo bwe nafuna ekiveera nenzija nfuna n'ebibokisi wali ng'agenda ewakiseka kubanga byali byaddawe batukoleranga kyati nengulawo ekibokisi nakyo nekifuuka obuliri bwe mmala nafuna ekisuuka mu winaawo kye nasooka okugula nga kikateni ky'olugi nenkisalamu nenteekamu kateni ekitundu nenkyebikka bwe ntyo bwe natambuza obulamu bwange. Kati akayumba ako wakamalamu bbanga ki? Akayumba ako nakamalamu ndowooza emyaka nga 3. Tekakulemererako? Era nakaddukamu buddusi nga bammanja. Nakaddukamu nga bammanja, njukira baali bammanja emyezi oba nga 4 nenzirukayo emitwalo 4. Nenzirukayo eggaba. Nakagaanye. Benziruka eggaba nkomawo ekabalagala. Ekabalagala ntandika okusula mu Capital Pub Bala. Obuntu bwange nabusitulayo nembuleete wa mukwano gwange bamuyitanga Silver. Nakuterekera. Nendandika osulanga mu Capital Pub ekabalagala. Naye ng'olumu nzija nensulako ewuwe. Era naye yali asula wansi ng'alina kafaliso katono ng'asula wansi. Kubanga biri ebibokisi nabirekayo nakomawo n'ekidomola n'ebbaafu. Byebintu bye nalina eby'obugagga ne kakateni kange kali n'ekisuuka. N'obusabbuuni kuba busabbuuni nali ntandise okugula obwakawoowo. Obunyeko bulungi. Kati awo emyaka gyegyo mu myaka 17 otandise ebyabavubuka okweyonja. Ntandise ebyokweyonja naye nga bano abantu abalina ettutu nga sibatunulako kuba nali sinnabiyiga. Nakula nenkula naye nga ebintu bye nali ntya mu bulamu bwange. N'engeri gye baali bankuzizaamu ng'ewaffe sibirabye eyo twakula bulungi. Era kyova olaba nti nze n'okuzaala nazaala leeti kuba nali ntya ebintu ebyo. So bwe nve eyo nzize ekabalagala ntandise emirimu gyange nga bwe ntembeeya. Kuba nzijukira waliwo la omugenzerako Edubbe we yajjira mu Uganda wano. Mpeebwa omulimu gw'okutunda t-shirt era bakasaga abo n'abalala. Nakutunda t-shirt za Lucky Dube? Ntandika ozitunda enamboole abayingira. Nakola ssente nnyingi nnyo. Kubanga kyenzijjukira nakola emitwalo 7. Lunaku lumu kwenti? Emitwalo 7 gyalinga mingi. Bwe nzikola ssente ezo ez'abakama bange natunda t-shirt za mitwalo 7. Bwe mala okutunda t-shirt ezo bajja waliwo gayo mulala bamuyitanga Maasaana t-shirt sente ezo ze nakola kubanga enamboole navaayo nga ndambuza bigere sente ng'emmotoka zaali tezitambula kuba jjamu yali mungi emmotoka abantu bazireka mu makubo. Mala okukola akasente k'abembi ako nkaleese nzija neebaka munakivuba omwo kubanga buli omu yalinga yeebaka nga bw'ayagala. Era oyo gwe ngambye Maasaana yandabiriza najja nzibako ssente ezo. Ssente z'omugagga yali ampadde omulimu
bazinzibako nga neebasutula twennamboole naye nga neebase munnakivubo era bw'amala okuzinzibako ne munne ne badduka ku street okumala omwezi mulamba nga tebaddanga. Kati gwe bakolera kiwaddayo tyewo omugagga omugagga namunnyonnyola ne mukulu wange omanyi yali connected ne mukulu wange n'agezaako omunnyonnyola ne bakihandolinga ne ntandika nga okusasula mpola mpola nga nsasula era mu kusasula ssente ne ntandika okuzza mpola obusente bw'omugagga ne muganda wange nanyambako. Kati olwo wali otunda biki kuba emmali y'omugagga bagikubyeko kitegeeza tagenda kwongera naddamu kunkozesa ng'era ntunda makufulu obusasula ne muganda wange nankwasizaako kati bwe natundanga ekufulu nentundayo ekufulu nga 10 nga ngenda nensuubulayo haafu ng'omugagga tategedde nenzizaawo kati gali amagoba agalingangako ag'olukumi nga ngeza mugagga nga mulaga nti sinnakola oba nakatundako bweziti. So yengeri gye natambuzaamu obulamu bwange obw'ekitembeeyi. Kati ojja otya okutuuka wano ogambe nti nina kye sinnategeera awo wonna wali mutembeeyi olinganga bano bakadeideyi tewayingiranga mukulembeze waddamu n'opangisa akayumba. Kati obutembeeyi buno okweyongerera okutuuka wano wendi bwe nva mu mbeera eri olwo obukufulu ntunda bwenzizaawo nzirayo ewaka eri gye wadduka gye nadduka waaliwo space obusente bwe nakola eno nagula miti era bwe mmala okugula emiti ng'olwo emiti gyaki egyo gy'ogula emiti kalitunsi anti embuuza ogenda gikozesa kuzimba bakuwadde ozimbe ewaka ate bambawo buwi waalimu ennyumba nga ziri bwe ziti eno waliyo ennyumba eno waliyo ennyumba kati kino ekikubo nga bakiyitamu kyenakola nenkiziba nga tofunye permission yo nengatta kweri neeri nensimbayo emiti neno nensimbayo emiti ne wakati nofuna akalumbuko nenkusotta ettaka nengula emmuli nensotta ettaka nenkolawo akayumba. Nakolawo akayumba ennyumba olwo zaali zirinnye ekabalagala nenfunirawo omupangisa bamuyitanga ziraba ng'atema nnyama. Kyenakola nga mu maaso mpaayo eri ziraba nga mpa omutwalo gumu n'ekitundu omwezi ng'eno emmanju nsulayo era we natandikira mala okuziba emmanju nendeeta ebiveera byange bye najjanga mu ttawuni mu butembeeyi n'ebipapula nenziramu nenkola kiri kye nali nkoze eggaba akaluumu nenzirayo wa siriva nenzijyayo ekidomola kyange naye nga yali abikozeseza ebbaafu eyatise nangulira ebbaafu endala nenziramu obulamu bwange buli bwe naliko neŋŋenda mpola era siryerabira olunaku omuwala gwe nalaba we nalyanga salawano waliwo obusalawano buno babiyita salawano ababimanyi obunyama obwo omusajja yali munuppi ng'alina muwala we naye nga muwala we munene muddugavu kulu naye nze ndi muto we nasooka okwana ne mutwala ewange bwe namutwala ewange njukira wansi ntaddewo ekiveera ekya black ntaddeko n'ekipapula tutte sina kyakwebika naye ninamu akadomola ninamu ebbaafu n'obumeza bwange buli obumu omukulu yabusigaza nampaako bubiri kati nze nga bwenzimbirako nti ndi wakabi olwokuba nina obumeeza mu nnyumba. Omuwala yayingira mu nnyumba n'atunula mu butuufu n'afuluma nga talina kyagambye kyonna yalina kyeyaŋŋamba naŋŋano njagala kuddayo eka kasita yatunula ne muwerekerako nadda eka teyaddamu kwogera nange
gwe tewamubuuzaako nti owaayo kiki? Nali sirina bye nsobola kubuuza kuba nali ndeese girlfriend naye nga muleese simanyi sirina na birala byakwogera. Kati kambuuze wali omuleese akukyalireko asulewo asiibewo? Nali ndeese muntu tusule ffenna. Tusule mwenna. Naye naddayo engeri gye yali okumpi era. Nga ye muwala gw'osoose okwegomba. Bye nasooka. Erinnya osobola olitugambako? Tulireke. Nyinza n'okuba sikyalijjukira. Kuba ebiseera ebyo tebyali byangu. So kati oyo agenze. Oyo agenze ngenjira Katonda nannyamba nengulayo akafaliso. Ofunye omufaliso onyosula wansi. Omufaliso gwe nafuna. Omufaliso gwe nafuna. Okufuka ku buliri nali sikyafuka ku buliri. Togufukire wawonye. Nali sikyafuka ku buliri. Owonye. Naye bwe nagula omufaliso ndowooza n'omuyise ayita mu kkubo namuyita ayingireko mu nnyumba yange. Olw'omufaliso gwenguze. Nga teweeraliikirira babbi kujja kugula. Nagula inchi 4 naye ng'oluggi lwange bwe mba nduggula ne kateni ngiwanika ne lubeera luti. Kye nakola omufaliso nenguleetera ddala mu mulyango bwenti nengujja eri ku kisenge nenteeka mu mulyango. Kati nga bwe nnyingira ngwako kateni ngiwanisa oluggi lwegudde nengwako nenneebaka buli omu alabe nti nenaki lwe lunaku olwo lwe nategeera obulamu nti bunyuma omuntu nga yeebaka ku mufaliso. Kati nentandika okutembeeya bulungi nengulayo obusefuliya. Ennyumba egenda ewera ogizimba. Tewaddamu kufunayo kaamaama omufaliso gwakuwaga. Era bwe ŋŋenda neeyongera mu maaso jjukira ndi muvubuka olwo mpezezza emyaka ndi mu 10 ndowooza obanga na 9. Olwo oyingidde 19? 19 olwo ntandikiriza okulingiza. Olwo omuwala gwe nasooka okuddamu okufuna yalina abaana 2 oba 3. Kati gwe wasinkananga bakulu bo? Ate nze nga mmanyi. Era omuwala oyo bwe natandika okuleeta mu kayumba omwo era naye yali munubbi ku mufaliso. Olwo naye waabwe eri mugayi yamwagalanga n'amuzaaliramu abaana ewaka. Olwo mugambye ngenda kuwasa. Naye ate namugjawa mu kibanda kya firimu. Namwekire mu kibanda kya firimu nga tulaba firimu. Olwo tugenze waka. Olwo mugenze waka gwe goyagala okuwasa. Mulaze ate kuwasa ebiseera ebyo naye simanyi na kuwasa nze mulaze girlfriend wange. So bwentyo bwe ndamuzanga bwe nve Kampala okukola obuteepe akasente keetutte nga mukubira nga mugulira chapati. Abalabi baffe abakisenyi midiya emboozi nekyeyamaanyi ono ate enyuma kuba obulamu bwayiseemu buli omu ndowooza abamu kumwe mubadde temukisuubira kubanga abasinga obungi bwe mulaba abantu mbitiibwa bye baba batuuseeko abamu mubajajinga n'ogamba waabo baana b'abagagga bakuliddemu ssente tebalina nnaku era ekyo kyabadde alina obeera oluusi n'oga kitinina ekyali akole ebisingako kawo bannaye obulamu mubuwulidde bulamu buzibu ono omwami yabeerako ko ne ku mwala abamu muli eyo ne totuukangako na ku mwala tosiibangako njala abamu tukulidde mu mifaliso kati nga nze waneeri nze simanyi mbeera eyo nkulidde mu mufaliso naye olwafuna omufaliso kateni zonna yaziwanika n'oluggi n'abayise n'abayita bannange emboozi mpanvu emboozi enyuma naye nsaba leero tukomaawo amanya n'eddoboozi ezigadde nze nakutafakireya mwami Lubega Richard nga yekyamaanyi w'abatembeeyi omusajja yayingiza obutembeeyi mu Kampala mu kibuga tugenda kumuzza mu paati addemu atunyonyole awo ennyini we tukomye we tutandikira